Papa Francis ngamanya g'amazaale ye George Mario Bergoglio, jjajjaawe Giovanni Angelo Bergoglio yasenguka okuva mu Italy nga wa myaka 2 n'asenga mu ggwanga lya Argentina ne mukyala we Rosa Vassallo mu 1929. Bano baali beetegula ekibambulira ky'obukulembeze bwa Mussolini nga wano olutandikidde abooluganda lwa Papa Francis kati omugenzi. Taata wa Papa Francis Mario Jose yali akola mu factory ya gaali ya mukka ate ye maama ng'akola gwa kutokosa ddigobe na kulabirira baana awaka. Newankubadde baali mu nsi ngwira bafuba nnyo okutambulira ku nnono yaabwe okuva mu ggwanga erya Italy. Newankubadde Papa George yafuna ekitiibwa ky'obwa Papa n'erinnya ne likyuka n'afuuka Francis, enkolagana ye n'ab'enganda yasigalawo era mu 2022 yatindiga egenda okutuuka mu Asti mu Argentina okwetaba ku mazaalibwa ga kizibwe we Carrara Bezena. Kyokka okusinga enkolagana ye n'ab'enganda ebadde etambulira nnyo ku masimu n'obubonero obw'enjawulo. Obuto bwa Papa Francis tebulina njawulo na bw'abaana balala bonna era ng'amaka bwe gabeera kitaawe yabayigiriza nnyo okukola ye maama ne batambuliza mu nkuza ey'Ekiyitale. Papa Francis yali omwana omuggulanda w'abazadde be mu baana 5 be yazaalibwa nabo. Ku bano kuliko Alberto Horacio, Marta Regina, Maria Elena, Oscar Adriani ne George Mario. Oscar Adriani ye yali omwana ow'okubiri mu bazadde ba Papa Francis. Ono yazaalibwa nga 3 omwezi ogw'olubereberye 1938 kyokka n'afa nga 25 ogw'Ekkumi 1997 ku myaka 59 gyokka. Omwana ow'okusatu Marta Regina yazaalibwa nga 24 ogw'Omunaana omwaka 1904. Bwe baamuzaalira kitaawe Mario Bergoglio yali akoonye emyaka 3 nga ye nnyina Maria Sivori awezezza emyaka 28. Ono yazalawo okugenda na sakalamento lya matrimonio n'agenda ne mwana munne Enrique Jose Navaja Mukama n'abaweza dde eri omwana omulenzi n'omuwala. Marta yafanga 7 omwezi ogw'Ekkumi mu 2007 mu Argentina ng'aweza emyaka 67. Alberto Horacio Bergoglio ye muganda wa Papa Francis owookuna nga yazaalibwa nga 17 omwezi ogw'Omusanvu 1942. Kitaawe yali awezezza emyaka 34 nga nnyina akoonye emyaka 3. Ono yewangulira obufumbo obutukuvu ne mwana munne Marta Susana Di Medio era Mukama yabaweza ddiri abaana 4 abawala 2 n'abalenzi 2. Mukama yamujjulira mu bulamu bw'ensi nga 15 omwezi ogw'Omukaaga mu 2010 ng'aweza egy'obukulu naye 67. Maria Elena Bergoglio ye muggalanda w'omwami n'omukyala Jose Mario nga bano ye bazadde ba Papa Francis omugenzi. Ono ye mwana yekka akyasigadde ku nsi mu baganda ba Papa era ng'aweza egy'obukulu 77. Taata wa Papa omwami Mario Jose yafanga muwala wa asembayo Mario Elena akyali bujje era n'asigala mu mikono gya mukulu we George Mario nga ye Papa Francis. Maria Elena yabadde mukwano gwa Papa nfanfe era mwannyina gwasinze okuwangala naye mu nnaku n'emusanyu. Kigambibwa nti mwannyina wa Papa ono yali afuuyirira Kagalo mukulu we obutalya bukulembeze buno mu 2013 ng'atya nti bwe kiba enkolagana yaabwe yali yakukeewa oba oliawo n'okwawukanira ddala. Kyokka agamba nti newankubadde bali baawukanye olw'olugendo wakati waabwe omukwano gwabwe tegwakyuka, Papa abadde amukubira essimu buli lwayagadde ne banyumiza ddala emboozi empanvu era ng'abooluganda ate abaagalana. Kyokka ennaku y'abatobe bonna okumuggwako Papa azze aginyumyako agiddiŋŋana wabula ku lw'obulungi bwa Mukama asigadde musajja musanyufu mu bulamu bwe n'abo bawangala nabo. Papa Francis yakulira mu maka ga bannabyamizannyo era ng'ewaka okusubwa akapiira waakiri basubwa emmere. Ye ne batoobe n'ab'enganda abalala bali bawagira kilabu ya San Lorenzo esangibwa mu Bowedo era nga baggiwa obuwagizi bw'ensimbi. George newankubadde amadaala gaalinnya yasigala muwagizi wa ttiimu eno era yonna gye yalinga atambulira nga ttiimu ye lw'enaasamba omupiira alina okugulaba. Omu ku bakizibwe ba Papa Felipe Bergoglio atemera mu gy'obukulu 2 azannya mupiira mu ttiimu emu eya Italy emanyiddwa nga Castiglione 1919 era olumu Felipe yategeezanga jjajjaawe bwe yali obwa Papa ng'alina emyaka 10 newankubadde bangi babadde tebavaayo mu lwatu kulaga nga bwe balina oluganda ku Papa. Mutabani wa Maria Elena asembayo Jose Ignacio Bergoglio naye azalabikira mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'annyonnyola nga Papa bw'ali kojjaawe era ng'azze amukyalira emirundi egiwera ne mukyala we. Newankubadde bangi ku booluganda lwa Papa bantu bakkiriza waliyo n'abo ebya Katonda ababirabanga ebyaggwako gamba nga muwala wa Maria Elena omusizi w'ebifaananyi ng'ono atemera mu gy'obukulu 58.
Mu kukungubaga abooluganda lwa Papa nga bakulembeddwamu Kizibwewe Sister Anna Rosa Sivoli bamusabidde Mukama amuwe eggulu asobole okubasabira n'okubawa omukisa nga bw'abadde akola nga mulamu. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Ask God to take him to heaven, and from heaven he will bless us.